Era nominated kyokka kyali kyamaanyi nga nzijukira Good Life yali nominated emyaka emabegaawo nga yasoose ate yagiwangula n'abaki Eddy Kenzo. Kitegeeza omu ateekawo eddaala omulala n'alirinnyako. So Kenzo yatuguliddewo eddaala lya nomination aso akyasobola okuwangula kuba kyayimba. Naye oyinza osanga ng'ate Ykee Benda yafunye eki Grammy oba omulala. Naye big up to Eddy Kenzo kuba yataddewo eddaala nga Good Life yateekawo Kenzo n'ate n'agireeta. So nze ndowooza tulina kumwozaayoza tumuzeemu amaanyi because akoze nnyo okuba nga atuuse ne waatuuse awo. Platform y'amaanyi Abanigeria nabo bakagenda emyaka 2 so bwe tuba kati naffe tutuuseewo ate mu East Africa nga Uganda yesooseeyo. That's a big deal. Fuluma nesi malaga anto malaga oyinza obombera mu Saudi nyinza obulire Saudi n'owulira mu kiyumba bayinza okuwasa bayinza okwewangula bw'aba nga mukyala mulungi siraba lwaki nedda. Bw'aba nga omukyala mulungi nga ajja asobola okukiyiiya ne tubaawo nenfuna n'emirimu gye nkola nsobola osigala naye sigenda sigala naye nsobola just walina obaayo omukyala nga asibwa mu kiyumba alina okuba nga kiriya nga naye abigatta abimala ya naye nga si kyengenda ngenda kuyimbira bantu. Ykee Benda mu music kati oli successful tukubala nti no otaddewo signature ne tukubala otaddewo empire abayimbi obalina business zitambula bulungi ng'ogyeko neza music endala z'olina. Ykee Benda oli single father ekintu n'okutereeza obufumbo nawe tutandika okukubala muba misachi baani abantu bakuwa ekitiibwa ekyo okirowoozaako. Nkirowoozaako naawe owulira ekirowoozaako. Nkirowoozaako ne kati bw'okimbuuliza obufumbo kyekintu ekisinga obulungi mu nsi naye kyetaaga abantu babiri nga bakikkaanyaako nti kyekisinga obulungi mu nsi. Kati omuntu owokubiri eyo tannakola ki tannalabika naye inshallah nsembera naye bwe namukwatako bwe nti mu ngalo zange 5 bwe nti sigenda kumuta nteekaayo naye sigenda kwogera nti nnoonya just oteekayo buteesi nina ogenda ba like if dating babaawo babaawo kati oba olina okwekkaanya oba okitegeera naye nga weebali ne Saudi tomanya oli mu kibiina kya gundi UNBS kibiina kya yimbe okebera mutindo njakebera mutindo weebale nnyo ali naye UNBS kyekola. Nakyo kyandibadde kirungi naye nga bw'otegedde emboozi mwena muzimanyi kitwakola ki twalemagana ate nga bibaawo sinze agenda okuba asoose oba asembyeyo so naye nga tumwagaliza birungi byereere. Tugendako okuyimbira ku mikwano gyaffe Saudi Arabia era nga tetwagala kubazzaamu maanyi ate kubagamba nti kitukoze eki kikutte. Tusimbudde mu maanyi nze ne ttiimu yange Saudi Arabia tujja mu nnaku zine wiiki eno yennyini muli ogenda bagwa amaanyi nnyo so yeigwe mulamu. Twalabye atiwaka nga mungi nga tukirabika nti nno bakwetegekedde nnyo n'okusinga bannayuganda bano bakwetegekera nga bali ewa atiwaka ng'ali buli wamu owulira otya okuba nti ogenda your first time okubanga ogende gwe mulundi ogusoose so ndowooza nabo beesunze banga limbadde uliwera kati naye nga mbadde siimangako ki Saudi Arabia. So njagala bakyali bange mwenna mubeere ready buli ekibaddeyo temuli kino eno ye show tugenda kuba buli kimu tuni ku tune babebi mujje nga omuntu bonna mu butaddeko obwakabi babadigayi namwe mujje nga mutaddeko biri ebisembayo tubavimbe show tugikube tunyumirwe kubanga ffe tuli family Ykee Empire mukimanyi buli ali mu Ykee Empire guba mu digido wali wonna. Ykee Benda tulina obuzibu n'abantu abasinga bayimbi okugenda Saudi eyo oba mu Arab countries abamu bafunirayo ebizibu we batabasasula
olumu abantu tebajja olumu ennyambala yaabwe nebajjamu ne batugala nti babakwatiddeyo weetegekedde otya challenges zino zonna? Ekisooka nina tiimu eri professional bulungi, management ebigenda baako, so wengenda nina buli kiwandiiko kye neetaaga ekinzikiriza okubeera mu Saudi Arabia olunaku olwo okitege oba ennaku ezo. Ekyokulala nze ndi musajja siri mwambazi mubi, ndi musajja yeewa ku kitiibwa, so ekyo nakyo temukyeraliikirira. Nja kuweesa eggwanga ekitiibwa, tebagenda kunsibaako okuswaza ggwanga lyange. Kijja batambula bulungi byonna. Akasente bakusasudde tetuuke neweekyanga n'otayimba? Ebyo byonna management yabimala, kati nze ngenda kusanyusa bantu. Twagala tuwulire mawulire after. Tegajja baawo, kyemmanyi management emanyi ekyokukola. Olunaku olwokutaano olwali lwakutaano Katikkiro yavaayo n'alumba abapromoters olw'okubamanyira muno obuseeri babatema seeri n'abagamba nabo mubatimbeko bayimbe. Akasente ke bakuwadde eri kamala, tebakuziza mu maaso nga bapromoters? Kankubulira ensonga lwaki mbadde simba mu bifo ebimu. Siri wa layisi. Siri wa layisi kyova si mu myaka 6 nze sigenda nka America. Ba layisi? Nkugamba kyange. Owulirize ekyange. Mu myaka 6 simbadde sigenda nka Dubai, ngenda just guno omwaka. Okitegeera. Mu myaka 6 sigenda nka babita bata? Scandinavia. Siyingirangamu. Ngate nyimba mbadde nazo ez'amaanyi. Ekyenjawulo ekiriwo nti akabeeyi kange sika wansi nnyo, tosobola kundiibuuda. So buli gye ngenda manya nsasuddwa ssente ezinjaamu emyaka emeka? 6. N'endongo ye gy'emyaka esituse nga buli mwaka olinamu hit eziwera 3. So njagala kwebaza ow'ekitiibwa kuba tuli mwogerako lwaleero lwakakantu akatono naye ate azze awagira ki industry eno. Ow'ekitiibwa kwagala nnyo kuba oyo yali mugenyi mukulu ku mukolo gwange nze ku concert. Noloza lwaki gwe nalonda kuba njagala nnyo okulaba abantu abo bali mu bitiibwa eby'amaanyi naye nga beetoowaza ne bajja ate ne basitula ffe abaana baki abato abagezaako okuwanika flag y'eggwanga. So yeebale kututeerayo kagambo wadde abamu kati nga babbajja abo bajja kwefuna nti tebaabitegedde era nalabya ddayali nga ate amumanyira bumanyiizi. So abantu abamu tebamanyi ku bitiibwa, nze simanyi lwaki mubuwa n'obudde naye ndooza byebyo. Bw'otaawe aleekaana oyinza obutafunamu, olina omwana aleekaanamukko bannange ayogera ng'akaaba. Naye omusajja omukulu olina abaana lwaki oyogerako otyo? Ate kati ayagala kubeera maneja wange, ebyo bitubeera mu ttiimu. Naye gwe kyolina omumanya nze siri wa layisi. Kasente kosasula naddala okunzija mu Uganda omufulumya eggwanga, dola ziba ziwerera ddala muganda wange. Mbadde sinakiraba. Ki ekigenda maaso? Sibimanyiiko. Mbadde sinabirabako. Mullo. Kale owulira otya okuba nti nno bano abayimbi ababiri abava ne batulaga nti bakwatagana saawa zino nga beeyawulire beeyuza? Kyenyinza okugamba nti bwe kiba weekiri, nze ndowooza leero nkolagana naawe Walugembe, ekyo osobola okukola ekintu ekikola ki ekinyiiza. Abantu bakolagana, abantu bakyankalana. Nina emikono gye nalina nze nga nakatandika naye kati nga sikolagana nabo, eitha nabanyiiza oba bakola ki nga banyiiza. Okitegeera. Ng'omuyimbi bwe kiba ddala nga kituufu, nze ndowooza bantu bakulembeze, manyi buli muntu ng'olina abantu abakugoberera bwe batyo. Kirungi okwekomako notakkiriza kintu nekigaziwa. Tubulye ku ndongo empya gy'olina egenda okufuluma. Endongo empya kati nanti mu mwaka gutandise, January yonna mbadde sibawadde, nabawaayo just oluyimba lw'abatabani bange ba Yuga Boys. Kati nange ndeeta guno omwezi oluyimba baluyita Kyani. Ojjukira omuzannyo ogwo nga tuli bato nti Kyani Kyagundu ye title y'oluyimba. Luyimba lulungi nnyo lwa message, era lufuluma mu weeks ezitawera 2 omwezi guno gwennyini. Yamani.